ene nyumba bagitunda obukadde 5 obwa Uganda. Oli mutuufu sente nyingi. Leba video eno olabe obadadala kituufu bugisaana oba baseera. Kakati eno ye compound yayo. Compound yayo nene bulungi eri fiti. Soko balage neighborhood. Eyo ye neighborhood yayo kalina ziri mu kusituka sawa bina. Eno plot eri 11 decimals atenga ya chapa we Jessica Story Park aja nga bakuterako jantu balage munda omanyi muzanya nnyo wano we munda wayo bino yeddiyo ogateka waneno TV yo ogateka wali bu props bwo nebisigadde katubalage dining eno ye dining yayo njagadde nnyo chandelier ze bakozesa njagadde nnyo kala je bagisiga eriwo jantu balage kitchen so kolebu kitchen cabins bwewe nyini obumalayo guno omulyango gwe ugenda mu nyumba ya skali gwe ugende wakadama waliyo ne boys quarters obulala wano woge oteka kuka fridge nebisigadde jantu balage bedroom esooka ino lyekuo erigenda mu bedroom eno ye security system yayo erisekiwa bulungi kikomera amasanyalaze kwatako gakukubirawo katubalage eno ye common toilet yayo bwojja omugenyi biki pano batagala bakukyalire nebisigadde obateeka mweno common toilet ate eno ye visitors bedroom nene bulungi